Abakulembeze b'omukago ogutaba ebibiina by'abasuubuzi abakolera mu butale ogwa Uganda Market and Allied Employees Union baloopye abakozi ba gavumenti tibeekomye emidaala mu bifo ebisava mu butale olwo bo abasuubuzi ne baweebwa emidaala egitakola ne bakomekkereza nga tebafunye. Abakulembeze bano basinzidde mu kakiiko ka ssetteesezo akalondoola gavumenti ez'ebitundu gye babadde mu kuwa ebirowoozo byabwe ku bbago ly'etteeka erigendereddwamu okulungamya entambuza y'emirimu mu butale. Fred Kalema okuva mu mukago guno awadde ekyokulabirako ti abamu ku bakozi mu kitongole ekya KCCA beekomya emidaala ku mwaliiro ogusooka ogw'akatale ak'ewandege y'abasuubuzi ne baweebwa emyaliiro egya waggulu awatagenda nnyo baguzi. Actually, we have had a problem. Every market that is built in Uganda, you will find the town clerk, the technical persons, the tenderers, actually in those municipalities, will take up the shops. We feel that when a market is constructed, the vendors should benefit first. They should get the shops, the stalls, and then later on, if there is any balance, we can give it out to some of those who have not been in that market. But what is happening now, even when you go to one day they are here, all the shops down were allocated to the technical staff, and then the vendors are given places that even don't work. Abakulembeze b'abasuubuzi era balumiriza n'abakulu mu gavumenti ya Uganda abavunaanyizibwa ku kuzimba obutale bwa gavumenti mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nti bakyusa pulaani ez'obutale ne bazimba obutale obufaanana ebizimbe eby'ebyobusuubuzi ekiviirako abasuubuzi okubuddukamu ne busigala nga bukalu kubanga babeera tebakola. Sometimes government officials, administrators come to market and then they ask the vendors what kind of market they would like to have in that place. Now, whatever they are told, they don't put in practice. That's why most of our markets that are being constructed are being abandoned. You look at the market, it looks like either more or what, and people cannot even see it. That's why most of our markets, actually, when you go to Lira, you'll find the people outside, and the markets are empty. Actually, even Chitugu, they are trying to push those people from the main road inside the market. People are not entering. Nyine ntebe w'akakiiko ka Paalamenti kano omubaka Alex Onzima asabye abakulembeze bano bakole olukalala olw'abakozi ba gavumenti abeekomya ebifo mu butale olwo balutwale eri akakiiko kano kalutunulemu. Poliisi ya Uganda ekoze enkyukakyuka mu ngaba y'akakalu oluvannyuma lw'okwemulugunya ku bulyake obubadde busukkiridde mu basirikale aba poliisi. Enkola y'okugaba akakalu ka poliisi okwetooloola Uganda eno ebadde yafuuka bizinensi ewedde emirimu mu poliisi ya Uganda era ng'ensimbi zibadde kumpi zisabwa kyere okuva ku b'eŋŋanda ez'abo abaakwatibwa. Embeera y'okukanda ab'eŋŋanda z'abasiba ensimbi ezisukkiridde okubawa akakalu ebadde eviiriddeko bangi okusibwa mu buduukulu bwa poliisi okumala essaawa ezisukka mu z'essalira 48 nga tebannatwalibwa mu kkooti. Omwogezi wa poliisi ya kuno Fred Ennang ategeezezza nti enkola eno egendereddwamu kumalawo bulyake mu basirikale mu ngeri y'emu n'asaba abantu ba bulijjo nabo babeere banjulukufu. Kye twagala okutegeeza bannayuganda kiri nti foomu eno ejja kuba eraga district erina section eya district kati nga Kampala wano ne police station CPS n'akafo wooteeka ennamba y'omusango kuliko serial number eraga ne kulyoka kubeerako olunaku omusibe lw'aba akwatiddwa n'ayingizibwa mu kaduukulu ka poliisi kubeerako ID number ey'oyo omusibe n'amasimu ge tusobola okumulondoolerako awamu n'abo ababa bazze okumweyimirira nabo waliwo basobola okuduteera amasimu. Ebyongo bitadde ku mabbali poliisi mu disitulikiti ey'e Agago ekutte musajja mukulu Komakeki David ng'emulanga okutta mutabani we gwe yeezaalira. Omukwate kigambibwa nti yakkakana ku mukyala we n'amukuba kibooko oluvannyuma lw'okunywa omwenge kyokka omukyala olw'esimattula n'adduka kwe kumalira obusungu ku Omala Daniel mutabani we n'amukkakkanako n'amutta. Ekitongole ekya Uganda Red Cross Society kisabye abantu ba Kabaka mu ssaza Kyaggwe okwongera okwenyigira mu nteekateeka ey'Obwakabaka bwa Buganda ey'okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu abafa olw'ebbula lyagwo. Saala Muteegombwa omukwanaganya w'ebyomusaayi mu kitongole ekya Uganda Red Cross agamba nti abakyala abazaala 20 be bafa buli lunaku olw'ebbula ly'omusaayi so ng'era waliwo n'okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'abantu abagwa ku bubenje nga beetaaga omusaayi ssaako
n'abalwadde ba sikoseozi n'abalala. Saala Muteegombe era yeebazizza abakulembeze b'enzikiriza olw'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ne bakunga abantu okugaba omusaayi. Ekyamazima eggwanga lino lirina okusoomoozebwa mu kuba n'omusaayi ogumala abantu bonna abagwetaaga. Beene bwe yasiima okuyita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation n'atukwasizaako ensonga eno ate n'atugatta ku mmwe abatuli ow'emwoyo. Tuli basanyufu nnyo era ku lw'ekitongole ekya Uganda Red Cross Society ntuusa okusiima olw'omwoyo n'okwagala bye mutulaze mu nteekateeka eno. Bannaddiini tebatusuuliridde ng'era batadde ettoffaali ddene nnyo mu nteekateeka eno okunga abantu ba Katonda okubeera nti bavaayo olw'okwagala baweeyo omusaayi gutaase abantu baffe abagwetaaga. Tweyanzizza nnyo. Okugaba omusaayi mu Kyaggwe okunaamala ssabbiiti ennamba kwatandise lunaku lwa ggulongo olwaleero kwakubeera mu ggombolola ya Mutuba Mukaaga Kasawo ekyampise Nakifuma n'ebitundu ebirala. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole kya Kabaka Foundation nga kino kitongole kya Ssaabasajja Kabaka, laadiyo ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Ggwanga, BBS Telefina, Uganda Red Cross Society ne Uganda Blood Transfusion Services. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa judo mu Uganda ekya Uganda Judo Association kikakasizza ensi 12 okwetaba mu mpaka eza East African Judo Championships ez'omwaka guno 2022. Uganda ye yalondebwa okuteekateeka empaka zino era zigenda kuzanyibwa okuva nga 21 okutuuka nga 25 omwezi ogwokuna nga guno gugenda kubeera mulundi ogusookedde ddala Uganda okutegeka empaka zino. Pulezidenti wa judo mu Uganda Kapiteeni Musiitwa Mulasa agambye nti empaka zino bagenda kuzeeyambisa okwongera okumanyisa bannayuganda ku muzannyo gwa judo era nga n'ekibiina ky'ensi yonna kigenda kuweereza abakugu okubangula abaana b'amasomero ku muzannyo guno mu masomero agatali gamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Kenya President Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyiga Uhuru Kenyatta alumbye omumyuka we ku bwa President Kipchirchir Samoei Arap William Ruto n'amujjukiza nti emirimu bagikolera mu yafeesi so si mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi zaasiiba akuba. Vice President William Ruto ennaku zino akuba enkuŋŋaana ezimenya n'emiti mu kupeerereza bannansi ba Kenya okumwesiga bamulonde ku bwa President mu kulonda okunaabaawo omwaka guno mwali mu kuvuganya okw'amaanyi naye yaliko Ssaabaminisita wa Kenya Babatinga Agwambo Raila Amolo Odinga. Wabula President Uhuru Kenyatta mu kugulawo olusirika lw'abasawo n'abajjanjabi e Mombasa newankubadde nga tayatudde mannya naye agambye nti bannabyabufuzi abamu balina okukimanya nti ke bamala ebiseera nga bakuba enkuŋŋaana emirimu bagikolera mu yafeesi so si mu nkuŋŋaana mwe beesowolerayo emitwe waggulu mu mmotoka embikkule. We bijjidde nga Ruto naye kyajja alumbe President Uhuru Kenyatta mu lwatu tiyeemalire ku kulowooza n'okuteekateeka engeri gy'agenda okuwumulamu okuva ku bwa Pulezidenti yeesonyiwa okwenyigira mu by'okusalawo anaamuddira mu bigere mu ntebe y'ennene bannakenya baweebwa ekyanya okwesalirawo Pulezidenti omutuufu gwe baagala. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa yeekyakira ensi za Africa endala zonna mu bugagganga mu kuteebereza ezitowa $5 900 ku minzaani eya GDP. Misiri yakubira ezitowa $5 bilioni 550, Nigeria yakusatu ezitowa $5 bilioni 407, so nga Algeria yakuna ezitowa $5 bilioni 280 ku minzaani eya GDP. Morocco yakutaana ezitowa $5 bilioni 180, so nga yo Uganda yakumi na basatu ezitowa $5 bilioni 54 mu kunoonyereza kuno okuwanuddwa ku mukutu ogwaneki. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.